tuzze kutendeka baweereza mu mulimu gw'okubuulira olw'okubanga focus areas etaano ezaateekebwateekebwa obwasawulabirizi nga buteekwa mu ggoolo ya General Conference. mulimu sookera ddala tugita Holy Spirit ye focus area number 1. abantu bonna kubanga mu mbeera zaabwe zonna, mu mbeera zaffe zonna nga tuli bantu ba Mwoyo, nga tetugondedde omukibannaye, nga tugondedde Omwoyo. Waliwo okuddirira emabega kungiko ng'abantu bangi mu kanisa mwe bali lwakuwoomerwa bwa Adventisiti. Adventisiti buwooma abantu okububeeramu naye nga tebabeera bakristaayo. Christian principles nga tebaziganyizza mu bulamu bwabwe. Tuliwo ng'abantu abalala mu kanisa, abantu bangi baliwo babeerawo ng'abalala nga bwe bandibadde mu bitongole ebirala, naye nga tebaganyizza Omwoyo wa Katonda kukola mu bulamu bwabwe. Ekyo nno tukirwanako nnyo okulaba nga tekituukiriza mu biruubirirwa ebikulu eby'ekkanisa mu mulembe guno oba naddala mu kisanja kino. Focus area ey'okubiri ye spiritual growth, okukula mu byaki, mu by'omwoyo. Ffe twajjira mu kkanisa tetugamba nti ebintu byali birungi nnyo, naye waliwo ebitaawulirwanga mu kkanisa. Waliwo ebitaawulirwanga mu kkanisa leero nga bwebiri, ng'abantu tebakuze mu Kristo, nga si bakulu mu Kristo. Gwe musingi gwaffe ogwa 11 mu kkanisa muno mutandise okuwulirwa nnyo ebintu. Mukadde w'ekkanisa nagamba nti bandoga, banfuyidde emmindi, ewagundi siryayo kubanga bamutegeeza amawulire nti bajja kunfuukwa. Ebintu ebibuulire ebyo ffe mu mirembe gyaffe tebyakola bitya, tebyalimu. Ebitegeeza nti omuntu takuze mu kukkiriza. Era singa tuleese wano ebyawongo, oyinza okusanga nga waliwo wano atasobola kubiteeka ku kaliro, ate oba oliawo nga mudingo, oba oliawo ng'ali omu kwabo abagenda okubuulira naye nga tannakula kutuuka ku ddaala eritegeera nti Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba Gologoosa n'agenda mu magombe n'azuukira, yamenyamenya amaanyi g'ekibi gonna. Kiraba eriyo abantu baffe bangi abagenda okusabirwa mu basajja bali abagamba nti baliko amafuta. Eriyo n'abalala ng'ajja wa Pasita Sali n'amusabira, ng'enjuba terinagwa n'agenda wa Pasita Sembusa amusabire, ng'ate obudde tebunnaba kukya n'agenda wa Pasita Lubowa amusabire. Naye ensonga yeetya yemu. Mulaba ekizibu ekyo. Waliwo services za prayer fellowships zetuteekawo, nosanga nga wakati mu bakadde mu bantu betukulembera, nosanga ng'ate yabadde akutte akazindaalo ng'abuulira mu kidaala, nono omukadde akulembera abalala, n'oli ng'ate naye ali ku layini yemu eyabagenda okola kutya okusabirwa, naye ali ku layini. Emusumba zesiina nange nina ebizibu byange, naye nze bwe ntandika okuteekako minzaani y'okukula, nze naye mubala nga si mukulu, kubanga ate yandibadde nga akendeeza layini eri naye ng'asabira abantu, kati ate yabakulembeddemu mu layini naye ng'agenda kusabirwa. Kiba kirungi n'asooka akakkanyizibwa okuva ku buweereza bw'obukadde, amala okusabirwanga omukadde eyakula asobola okusabira abalala, yaba akola atya, yaba akulembera.
kakati spiritual growth kinene naye tulina ate ne focus area endala eya mission yene gye tuliko kakati wano mission gwe mulimu ogwatuteesaawo katonda nga maze okulaga obulokozi bwe naye ate n'atuleeta mu kanisa ye ate kanisa ye ng'agigambye ebigambo biri ebyamatayo 28 mugende mufuule amawanga gonna abaki abayigirizwa olaba nga mubabatiza okuyigira mu linnya Kitaffe Omwana n'Omutukuvu nga mubayigirizanga emphasis eya kino kituliko eri mu Lunyiriri 19 nga mubayigirizanga okukwata byonna binabalagira mmwe era labandibwa munamu ennaku meka zonna Yesu olaba kitutaddewo ekanisa entono naga tetukyalina kanisa nnene totunulira kati kanisa mu bunene obw'abantu 300 5 8 tunulira kanisa obutono obwa divisions eziteekeddwawo nga tuyinza okukoleramu ebintu ebisinga obungi okutuukiza mission nga ne mission yaffe eri ku nsonga ya bubuulizi bwa kibannaye bubuulizi bwa njiri era tukola kyonna ekisoboka ne mission statement yennyini okugitamu mu nnimi zaffe n'okugiteeka ku buli kanisa abantu babe nga bagitegeera ebikolebwa byonna bibe nga biri awo singa ffenna tutunuulidde bulungi resources zaffe essaawa ezituwadde ebirala byonna nga biteekeddwa ku bubuulizi bwa njiri ebirala biba byekola byokka bamu akafaananyi singa abatudde wano ffenna tuli mu kanisa emu akoze bulungi n'atunula naye okulaba singa ffe abatudde wano ffenna tuli bamemba bakanisa etya emu nga bamemba bekasa yawa yemasana kakati bigundi mulwadde sikulufizi zaguze tebikola bitya kubanga cream y'abantu bweri kati bugagga bwekanisa buli nnyo okukubuulira njiri tufune abantu abagundiivu abakuze mu by'omwoyo projects ziyende nga kuzimba ddwali ezo tuziryawo buli naye emyaka 8 tuli ku projekiti emu twetegeeza nti abantu bakyali bato ate ne mission tebagitunulidde bwe kibanna bulungi naye ebyo byonna tebiyinza kukolebwa okujjako nga tulina ne leadership ye focus eri endala obukulembeze ebintu ebimu tulina abantu abatuufu ddala kanisa erina abantu abatuufu ddala nga tetwetaaga kweyazika tetwetaaga kupangisa tetwetaaga kusaka tetwetaaga kola kutya abantu abatuufu tukola tutya tubalina mu field ezisinga obungi naye ebimu bikyatulemye lwa leadership obukulembeze kikulu kubanga Katonda abakulembeze bayisaamu okwolesebwa ne balyoka bakulembera abantu abaki abalala tunuli omusajja nga Musa tunuli omusajja Yosua abakulembeze ab'amaanyi ab'ekanisa ey'eggwanga lya Isirayiri abaasooka naye olaba nga Alooni bwe yawulwa focus naku 40 baali banoonya mukulembeze abaza Misiri olaba leadership gyekola muntu akola statement etya emu ne mulwanagana naye emyaka 3 anzi sikyawo bitundu bya 10 sente zaffe zonna bazibba zenna obukakafu sente zaffe bakola batya bazibba abantu 25 ne bagwa ekitundu kye okubazzaamu bakiwe 5 years olw'omukulembeze oli erikola statement oba ntuufu oba nkyamu naye olw'obutamanya kusengejja biteekwa kwogerwa obukulembeze so leadership matters so much kati awo nawo tulinawo
amaanyi mangi ate ekyo kigwa mu kiti kyange mu department yange era nkoze programu zi kuba ne bwe tunawulira enjiri ne batasanga kulembeze batuufu waliwo ebibuuzo bimu byagenda nakibuuza nogamba nga tufudde nomutunulira bwoti nomutunulira naye abuuza ekibuuzo nga kizibu nnyo suba mbuuza sabiiti etandika ddi nomutunulira bwoti ng'ate omusanzi emirundi egiwerako ng'asomesa abenjigiriza ya bayibuli kale nomanya nti oyo butwa oyo butwa kakati netuba ne focus area endala yonga ya financial freedom okwetengerera mu byaki okwetengerera mu byensimbi awo tukyalinawo obuzibu okwetengerera mu byensimbi mu byensimbi tulinawo obuzibu bunene era tusudde n'emisingi gy'ekkanisa olw'ebigambo bya ssente abamu ne babba n'eziriwo abalala ne bakyusakyusa eriyo n'amakanisa gaffe nga gakwata bitundu bya 10 negabikozesa eyo obuzibu buli kuki position yenfo so olina kubeerawo kumwitiwa kakati obutyetengerera mu bya ssente nikyo kireesa okuki obuzibu kireesa obuzibu mungamba abantu batunuddeyo wamu mwebiganda nga tubijjaku gafutuka okay obutetegerera bya ssente nakyo kireese obuzibu ki kireese ebizibu bingi era nekiyingiza ebitawana bingi ebitaali mu kanisa wano ndi omu kuba takyayagalira ddala kati ndi omu kuba takyayagalira ddala kugwiranagwirana na bintu byagula ttaka lya kanisa mala kwetegereza nnyo kubanga wala twali tusonda milioni 850 okugula ekifo ky'ekkanisa netulemererwa okufuna ssente ezo emyaka 3 milioni 850 nsobola oba waba akimanyi n'omusaasizi akimanyi naye ngenda okwetegereza bweti okutuukira ddala kwatunda ng'atunda milioni 320 ng'atunda 320 katonda yansaasira busaasizi butazirika kubanga gagakuva mu manyi njogera n'ensiikuuka nga limaze okusiikuuka nsiikuusa era mukampala bonna tewali kifo kikwata bwekiti katonda atusaasire na busaasizi ekifuna abantu bonna bakirabulakubangala batyana kibyonnabi nga nze nasiikusa empweddeyo genda okwetegereza bwetu ng'aboluganda nga 5 basimbyemu ensekeme batunyigira ddala bunyizi paka tusasule sente balyeko enjawulo eyo eri over 400 million church members leaders ebyo kubitwavuwaza bwavu bwa mwoyo ate ne buleeta n'obwavu bw'essente naye nga tulina abantu abatuufu nga twandibadde twawula dda era bwe najjayo bwetyo omutwe kyatwalira emyezi 3 netugula ekifo ky'ekkanisa ekituufu
kira bwe banatandise sayidi eyo yokka muyinza okuba nga temukyayinza nakuntunuulira omulinga baga nti musajja alabika mamanyi musajja alabika bwe kibeera sayidi erudda eno mu Kampala zone kyangu nnyo okulaga esayidi eruwa era yerudda eno nawala kakati abantu abamu basanyala nga tebayinza kuwanirira kanisa kwetengerera mu byaki bya ssente era omuyajja nasekeraga musumba manyi wazibayogeranga nekununulira naye anyabulabula engamba wali omanyi nekundi amanyi nekundi amanyi kyekananga kimu kyakusatu ekyekanisa bamanyi kati nze netentegula ebyo bibeerawo ne mu kamumitingi ebyo bikola ne ku mbaga zino ezabulijjo ez'abagole soda amuze tewali mwana tumuyambe ebyo bibeerawo ne mu kuzimba kuno ebibeerawo ne mu bintu bibeerawo tubimanyi kati mikisa nekikola gitya nikitabaawo kale yo sijagendayo nnyo naye ne focus eri esembayo ya modern infrastructure kuteekawo ebikozesebwa ebyomuki ebyomulembe ebyokutindo obudde butuyitako ensi gye tubuulira edduka bisinde ebintu byekozesa bya mutindo gwawa gwa waggulu obudde butuyitako okugenda mu maaso n'ebyo mukira abaagala twetaaga tusipiidinga tulaba nga bitukozesa byonna bya mulembe mulaba kati bwetubonabona ne bino mulembe gulabika bukoze guti twetaaga kugwongerako bikola naye twetaaga kola butya twetaaga okwongerako ebyo no bannange byetugenda okubeeramu ku nsonga wakati ku kubuulira enjiri ababuulizi mmwe abalaze nti mweteeseteese okubuulira n'ebirala byemuteeseteese tulwala kubayitiramu ebiwandiiko tujja kubibaweereza naye nga ebimu ku ebyo twawala mugende nga mutegedde kyekigambo kyennyini kyetuyita okubuulira nze kyengenda okukwatako nja kubeegayirira Mukama waffe mubeere bayizi bangu era mu kuyiga kwaffe era mukitwale nti Katonda yatutubye tukole tutya bannange tubuulire kyoba teweraliikira byo ebyokubuulira biyinza okuba mukube ate ebyokubuulira biyinza okuweebwa tukoze fokisi nyingi ezimu zenyumirizaamu ziba z'abakyala nga abakyala baagala okubuulira naye nga okugamba nti teekateeka ekyokubuulira kyo nga takikola hatya nga takirina kati bo balungi ate nalaga nti nsoma ze Samoni sikola ki sirina naye okubuulira akola ntya njagala loga nti nkuwe laga nti kasajja ye ekalamu ye n'akatabo ke twabeeranga nnyo bwefuutisinga gwe ekiro otudde nabo obawa bali bidala ebyenjawulo obawa bawandiika ku makyanga bagenda baganga ekirongo baddako bawendala ku makyanga bagenda baganga ekirongo so osobola okubuulira Samuni eyiyo oba osobola okubuulira eyo gye bakoze batya gye bakuwadde naddala mu public evangelism tetulinaamu nnyo byakuyiga nga kako otambula nako mu kooti okakwekereza nokakwekereza kubanga mu public evangelism tutwala amazima
ag'ekigambo kya Katonda. Kati amazima ag'ekigambo kya Katonda era gaba mu public. Kutegeeza abantu nti Yesu ye mulokozi, kutegeeza abantu nti yafa n'akola atya n'azuukira, kutegeeza abantu nti yagenda mu ggulu kuteekateeka bifo era ajja kudda omuddo gw'okumeka ogwokubiri. Obategeeza nti abafu abamukkiriza balizuukirira obulamu obutakola butya obutaggwaawo. Okubategeeza nti Katonda alina ekkanisa eyiye mu nsi n'amalala amadiini mu ddiini. Okiraba kaakati facts ezo nga ozimasitalize bulungi n'oziteeka mu bulamu bwo ne zibeera well aligned, nga osobola okuluka ekyokuyiga ekyo ku ntandika okutuusa lw'okikola otya lw'okimaliriza ng'okozesezza ebigambo ebya Bayibuli mu buntu bwo. Kyebaita obuuliza bw'okimaze naddala lw'obuulira bwabitegeera nga bwe biri, ate n'omuteekamu eddolo n'omuvuba. Baliwo bategeddewo obulungi, bategeddewo obulungi. Aliwo atuddiramu, aliwo atuddiramu. Mugamba agenda kumenyeka nammwe. Yennyabo ibirira otulukire. Aha. Oyo nalongoyo. Yeni alongo kati kulengedde. Esoose kuwulira ddoboozi kale. Amina. Amina. Maxi 85. Aliwo ayagala okuweza ekyenda nava. Kati weetegereze nnyo naawe ebyotoyogedde. Yenyawo muzira nyonyi. Yongerako ku ddoboozi olinaawulira. Tugenda kutambulira mu misindi gyaffe ng'ekkanisa etukkiririzaamu. Otyo kyonna okuba nga tumanya omusingi ogusooka n'omanya nti tutandikira wano tukomekereza wano. Kati kye tukola kwe kwongeramu ekirungo, kwongera okulaba ng'omuntu mu nsonyi we nabadde ndowooza ku bigambo bino. Negamba nti bwe twatandika nga nyingira ekkanisa batuwanga Andrews nga kuliko ekigambo nga kitiiza. Ati nga weesunga nnyo era ojje owulire ekigambo ekyo kye baataddeko omutwe ogwo. Olyawo kati si kye bakola. Naye nga ekikulu eryo liba ddobo oba olyawo erisobola okuleeta omuntu okumwamwisa okutegeera ekigambo kino n'ateekayo ebirowoozo. Kati nze genda kwongeramu ebintu okuvamu ebyo okulaga omuntu ono okutuuka lwatukkiriza ekigambo kino. Okutuusa lwakkiriza. Sika walese yako. Kati ate kankikyuse mu ngeri endala. Obuulizi bwe tugenda okukola ge mazima ag'ekigambo kya Katonda ge twakkiriza, naye nga Katonda atutumye tugategeeza abantu abaki abalala
mubaka obuteeketeeke obutandikira ku ntandikwa yaabwo paka ku nkomerero yaabwo ng'obubuulira mu buntu bwo awo waliwo ofasisa kubanga naalo omu ayogedde nga naalo neddokozirikola ntya nendimulangali esimukyala sempala kyekyakwasisa Peetero ku kyoto tuliwo lunayonayogera ebigambo talina naye mu buntu bwe soka ate nono bayogedde ate naye ayogedde mu buki mu buntu bwe ng'obuwulira naye obuwulira amazima gegamu agoge naye bwakozesa obuntu nga tofuuse nze tuli fenna nga tofuuse nze eri abantu ababuulizi gwenolaba nga alinga kojjanga emposa ogenda okwetegereza nga bava mu kanisa yetya ogamba wamma bwerunkujja obudda ndaba ayogerangaane nga bosa ekyo kifu ekyo kiba kifu toka okugamba okozesa ebigambo byo okozesa obuntu bwo naye obubaka nga tubuulira bwe butya ebidala byonna tubeera kuwulira obubaka bwe bumu fenna kyokka te nabo obuzibu okuwulira nga tewabikkiriza toka okubanga nga wotuwulidde wano wamala dde okubikolaki okubikkiriza kale ate nga tojja bibuulira nga biwapanzepanze ewuwo kubanga bigenda kuba mu kigambo kyani mu kigambo kya Katonda naate tebiwoome nakusaasanya sente zaffe za bwereere nga bw'obibuulira kubagamba omukama abeere nammwe birogoba nti agogere mazima g'ekigambo kya Katonda mukama Katonda eryo eddoboozi lye mukama Katonda lwatu bayogedde olwaleero mukama Katonda gwetaaga leero toddayo kanga tomukkiriza leero tuyobanga likakuba olusembayo leero obanga gwe mukisa olusaba bayo jangu wano ng'olina eddobo tuli fenna ng'olina ki eddobo ng'eri omuloobe nawasikanga ekyennyanja kikola kitya nga bwe kiri okisula ku ttale eriyo ababuulizi bangi ababuulira n'atuuka awantu ndolanga bonna bwegusituso bagati omukama abawa omukisa nogamba nga aleese ekisifu era abamu bagezi bwabanga awo wegwera oli alaba lirikwasa bulungi batera oluusi kuba bemeka babiri nagamba nti munange nokatandikira nagamba bana twebaza ekigambo kino nange ekiwunisa ennyo kibala ekigambo kyamaanyi bana tugamba tutya ffenna waliwo bakitegedde waliwo bakiwulidde waliwo bawulira nga kibanyenyeza kakano no banna natandikirawo nakola bbiro muteeka okubanga tuvaayo tetugenda kuddirawo kubanga omusajja yagamba timuyimusa amaaso gammwe mutunulire ennimiro zonna zikoze zitya zengedde ebikungulwa bimeka bingi naye abakunguzi bebaki bebatono kakati bwetubanga ffe batono batumiddwa mu bikungulu ebingi onerawo nga tuyingiza ebikwakufa
kikukakatako okudda n'ebikukulu. Olwekyo mu bubuulizi buno tugenda na kigambo, tudda na myoyo. Tugenda na kiki bannange? Ekigambo. Tudda na ki? Na myoyo. Kubanga kyawandiikibwa nti ekigambo kyange tekirikomerawo awo obwebuulizi kati nsi nibwetuula. Ebyo ebigambo okubizikulula bitegeeza kiki bannange? Bitegeeza bubuulizi. Munnange bonna abayimiridde okwogera ajja kuleeta n'ensonga endala nyingi, naye temweraliikirira Katonda yagenda okutuwa ekigambo. Kubanga samoni yonna eyokola omuntu eba wa Katonda. Ekyo kiwandiike. Samoni yonna ekigambo ekyokola kiva wali bannange wa Katonda. Kubanga lwaki kiva wa Katonda? Kubanga ye ekigambo omulamu. Ate ekigambo eyafuuka omuntu ani? Yesu Kristo. Kati buli lw'obutwala ekigambo twala Kristo mulamu gw'omuntu. Wabulizi tugamba nti Samoni yo netekoba Christ centered. Kubanga ye ekigambo omulamu eyatuwa ekigambo ekiwandiike. Tuli ffenna kaakano tobuulira ebirala. Bw'onooba oteekateeka okubuulira oba bakatukuwadde oyinza okukiika n'obubwo, naye buulira ekiki? Buulira ekigambo. Pawulo bw'atyo yagamba Timoseewo nti nkukuutira mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu, buuliranga ekiki? Ekigambo. Bwe kiba kyakunenya, bwe kiba kyakubiriza, bwe kiba kyakutereeza, bwe kiba kyakola butya, kubanga ekiseera kye tulimu abantu bazibya amatu gaabwe obutawulira ekigambo kya bulamu. Naye bwe gaba gabasiba beenoonyeza ababuulizi ng'okwegomba kwabwe okola kutya bwe kuli. Naye nati sifubanga okweraga ng'osiba wa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wadde ekigambo ekyamaki? Ekyamazima. Kati eyo nsonga nkulu nnyo. Ekyokubiri, Omwoyo Omutukuvu mukkirize akuluŋŋamye. Saba nnyo Omwoyo wa Katonda akuluŋŋamye. Tomusaba kukuluŋŋamya mu ebyo gwe byeyagala, naye musabe akwolese. Kino mugende nakyo bulijjo obanga osoma ebyali bitukuvu. Saba nnyo Katonda akwangize omusana gwayo. Kyolaba nti Bayibuli teggwaayo kuwooma kwayo na kuyiga kwayo. Waliwo ennyiriri olaba ng'olwa bulijjo naye nga si lwaki bannange? Nga si lwa bulijjo. Nga si lwa bulijjo. Wetaaga wa Katonda. Nkiraba ekyabagala ebyo Mukama Katonda ajja kubikola. Ekirala, saba obuntu bwo Katonda abukozesa ewa personality. Edda nange nalowoozanga manyi ababuulizi ab'amaanyi abasookanga okujja eno mu biseera biri, twafunako omubuulizi naggwano. Sali oba okyamujjukira bata Stafford omulaba nga ali mu fuuti nga 6.5 ate nga yakoonokamu n'egwala nga ddene esajja yagenda e Masaka wano nagamba neetaaga bagenda okuyita abantu 200 bayita abantu mu Masaka town. Nagamba nti abemulese sibejjagala leeta abalala. Kati yalaba tebagiranaga nti kale leero temutuula temuyita abantu. Kati nze munnamu zibulambuza mu nguudo z'ekibuga nagenda mu Masaka streets ngagenda okunnumba bukunnumi bwati okuza hoi bagatuyani oyo nti awulira walire bajja bajjula. Kakasa kakembo bwayimirira akoma wano
basaka kembonga kyali mulamu nayenga mukomawo kati abantu ne bayiika ensajja yabatiza abantu ku Masaka abantu 85 myaka nga 3 agayiseewo teri nagwano naye oluvannyuma lw'ekiseera kyono twagenda okunoonya ababatizibwa sibatizibwaga nga abantu tusigazaawo nga 5 olusango lwonna tetwamanya gye lwabula lutya gye lwagenda. Kyava kuki omusajja yagabanga sukaali, yagabanga kilo z'ennyama. Ani yaleese omuntu oyimirira naye kilo y'ennyama, ani yaleese omuntu kilo ya sukaali n'ebirala. Kati Katonda teyakozesa omusajja kiraba obuntu bwe bwalabika Yesu n'atabula ati sente yajja nanyingi yazimanya mu bagagga b'amayamwereka eyo zijja zikola nnyo bamula ku mulowoozi sente zijja kukola naye ziyinza okuleeta bangi mu kubatizibwa olw'okuba sente bwe zigwawo ne bano bakola batya nebuli magenda. Naye saba Katonda akozese obuntu bwo ng'abantu bakufuniramu balaba amazima g'ekigambo kya Katonda nga balaba ku Kristo. Mukirabe omulala ye yagenda n'ayambala nnyo ne mu kwambala abantu yabuuliramu ne bagamba oluuza talina na ngoye eyo kanisa nga yabambazi nnyo. Naye bwe yagenda okuyita abantu bagirenga ng'abantu balaba bannange nandikiriza naye nze n'akagoye kamu nandikiriza naye nze nandikiriza naye ne Katonda nazze nage yazise Lukyiri yazise. Naye bwe nabitegeera oluvannyuma ne mugaa nti engoye tezijja kukola. Kakati kusumba nyambala engameeka okay nga buli mukyala kugenda n'engoye zo nga 5 kibala zijja nagamba maama eryefuti gye namala natwala engoye 3 mu 2 mugamba nga kyasuka ate ndo munnange n'engatto zaazo. Kakati tewepinapina ngolowooza nti kati onojja eriyo bwe batugambye nti beezi yekuleeta kugamba abantu obateekemu obawagale obaleege. Kakati Katabira yalina motoka eya beezi wano kati Katabira nga yakuleeta kati ekikuli nakwata kulifukeesi yo kati bano abalala bagendaga bawuuba obumuli si ggwe abantu tebaitaga kulaba ggwe. Abantu abamu bwe tulina mu kanisa bababuulidde bwe batuwa obujuliro tebabadde bakitalo nnyo, babuuliddwa abantu ba bulijjo naye ne bakkiriza nti Mukama waffe bala babuuliddwa abakozi baabwe, bala babuuliddwa baliraanwa, ababuuliddwa baana bato young kids. Tuli najja enjiri ku ssomero najja nagigulira waka nagiwulira jjajjaawe nagiwulira aniwe bati mukiraba juzi twabatiza omukyala naye yajja sipiidi najjala kubatizibwa natusanga netunoonya amazzi sali avudde wano kubanga nanoonya nange omusumba atanabatiza naye nako okusali netumuyita mangu najja olinawo gawuni awo yanguwa najja netubatiza omukyalo. Twamubatiza nakawungeezi essaawa nga 10 kubanga yatutuukako essaawa nga 9 ng'azze kubatizibwa. Naye oluvannyuma ne tumubuuza ekkanisa yaffe bwe yagenda okuwera ekitundu kyali kati ekkanisa yaffe onookola otya okusinza nakati nekindeese okubatizibwa nina omukyala
bulijjo mulaba ng'ayitawo ate n'omwami omu mulaba nga bayitawo bagenda ku kkanisa naye embeera zaabwe engeri zaabwe omukyala omulala n'omusajja naye muki naye nga beegomba buli lwa mukaaga ndaba bagenda ye atunda matooke mu katale naye nga ndaba bagenda kati emirundi 3 nga ngezaako okulondoola gye bakola batya gye bagenda nendabawo naye n'abantu beyaŋŋamba nga nabo babulijjo webuunye tebatonya mwoyo babeera mu mbeera zaabwe naye nga laba munda muli ng'alina kyakalaki omulala yaŋŋamba eridde eri Yesu lekakonyo tulinayo abadiventi baffe n'abala tebasiizizaayo baasekayo busenzi naye waliwo abatambuza ebigere waliwo abalina motoka abatambuza ebigere n'abalina motoka naye yaŋŋamba nagamba naye bannange ffe tulikola tutya okubafaanana waliwo ekintu kyetwegombaako tukyogeramu ne bannaffe nno tuli bangi nno nga kiki omusajja okutambula ne mukyala we omusajja n'atambula ne mukyala we iringa ati ate mmwe kati mulabanga ebintu ebimu ebyokusaala naye okulaba olabye labula se musajja okulaba nga labula ng'atambula ne mukyala we ne mujuzi naye ng'atambula ne mukyala we abaseminisi kati eri kukaalo twabanyigiriza dda mu mutima kubanga atudde mu motoka yona nga n'omukyala ali luddawo ng'ali wano nga bagenda ekyo kinene kati obuntu bwaffe bubuulira ki naye otuuka mumaaso nogenda kumubuulira obuntu bwo bwennyini oli wajja nabulaba kalabe kristo mwali kristo ebyo bannange bikulu nnyo nnyo nyini ddala kamaanyi ga Katonda tegolesebwenga obuuliro amaanyi ga Katonda ebigambo byetubuulira byonna birina amaki birina amaanyi tolaba nti mukama waffe yalinga ayogera atadde ne mulaba nga tayogedde ng'abawandiisi baabwe bakola batya bayogeranga naye ayogedde nga nanyini kuki abasajja bano abo bemugezi kugamba mubategedda basirikidde mumuziwulidde buzibu basibuuka n'okutonya ne batonya abamu bajja na tawulo esiimula entuuyo mubalamu omusajja alina tawulo yekola etya yesiimuula sikemaanyi etugambako okubowoola UBM 0197 said genda gima amatala motoka yo watugabutotawanya kujampinga UBM is it UBM genda gima amatala motoka yo tulime kutawana na kujampinga okay amaanyi ag'ekigambo kya Katonda gali nnyo ku ngeri gy'okikkirizamu we tuli ffenna abasajja n'abakazi abaagalwa njala okubategeeza mu mulembe guno mukama waffe Yesu Kristo akomyawo bwakabaka bwe kati mbadde sibabuulira ate kubanga ekyo mwakikkiriza dda naye mbadde mbalaga amaanyi agakikola gatya
gakiri mu nteekateeka ya Mukama omusajja akkiriza n'omukazi akumukkiriza obukristaayo obufumbo bwa musajja omu n'omukazi atya omu. Katonda yalina amagezi agamala, yalina n'omukka ogwafikkawo okukolera Adamu abakazi abasukka kwatya kw'omu, naye yagamba saakola omu nawakadde nga yalina omwoyo ogwafikkawo, naye lwaki nakola omu nga nonyezadde biritya Katonda. Mubonyabonyeza nnyo ensi eno abalina abakazi abasukkako. Muddeyo maka gammwe mutunule mulabe ebizibu bye mulina. Essala zammwe tezirina tezigenda, kubanga Katonda yagamba eri mu Peetero okusaba kwammwe kulemenga kuziyiza. Ekigambo kyo kirokolwa kirimu amaki amaanyi. So sira kale newankwadde nga olinayo omukazi olwokubiri, kale tetuganye naye Katonda yamukola atya, ye yamutonda. Naye era munnange faayo okulaba ng'era otereeza. No, kigambo kyogera nga kirimu amaki amaanyi. Kyogere nga kirimu amaanyi. Kyogere nga kirimu amaanyi. Ne bakka bombi mu maki mu mazzi. Filipo nga ye pasita ne n'omulaalo abatizibwa n'amukola atya n'amubatiza. Awo bwe baava mu mazzi ag'ebbakuli tebagavaamu era tebagakkaamu. Eyebatiza nkyamu si ya Bayibuli, kubanga Befeso 4:5 agambye okubatiza kutya ne Katonda atya omu, n'okukkiriza kutya omu, ne Mukama waffe atya omu, n'okusuubira kutya omu. Ekigambo kiriko okubanga kirimu amaki amaanyi. Naye mu buntu tokuuka tegera byenkuuka. Bw'oba mubuusi era oba wabuuse dda, naye obanga tuli mubuusi era bw'obuuka tulabanga yakakopya obukopi, oyinza okwabuuka obukyamu. Ntegerekesa. So obubuulizi si buzibu, buli ku kyokkiriza ne kibeera n'okibeera then n'okkiriza nti Katonda akutumye, bw'akutuma n'okiteeka mu bigambo byo nga kiva mu kigambo kye, n'okitegeeza omuntu olala akitegeere, n'okiteekamu ekirungo ekimuloba akkirize Yesu Kristo, naye ng'okyogera mu maanyi. Nzikuwulira oluusi nemalanga ssaawa nnamba, naye mu buntu bwange neevaawo nga situyali, kubanga bwe njogera sifukumula bigambo, bwe bifukumula nkalira mukabo, ate bwe nywa amazzi nkolola. Tabula bwe nange bwe ebizibu biwerako, nange neegomba abanywanywanywa kati nange onamba okunywamu kati ate sole pasita kati kyenkola mbuulira mu buntu bwange. Ekibuuzaako abakugu b'ebyokwogera nati fulo y'amalusuko natural ejjankola. Kati buli oyogera bwoti olulimi lukuba wakalu, bwekiba kyuma oyira abatakolaki abatataliyo. Kati obuntu bwange naye ate eriyagogera ku sipiidi, mulabizi kajja wayogera ku sipiidi ate nga talidde kigambo, naye lyemwewuunya nengamba namugamba bakita ate mulabirizi lwanga naye ayogera ku sipiidi, naye ejjako mulokwange yakoma okubirya abo muno oyita mu kato bikoze otya kale bana musonyi weyiwa biridde ngagezi naye yemanyi. Kati nawe wetegeere tulifedda wetegeere obuntu bwobukole butya bubuulire anya kukumira ekiseera
kakangendeyo just dakika nga 3 mbenga maze kati ate beera mukakafu. Confidence giyita tutya mu Luganda? Njala kiteeka mu kigambo buvumu onkadde nga nakyo courage kyandisinzeko bulungi, naye wekakase okwekkiririza mba akiyiya buyiyasa ekigambo ekyo kyabakansala bakireese Uganda laffe, naye kati kikozese kuba yekisinga okutegerekeka. Okwekkiririza naye be confident mu bintu byeyogera ereme kubanga abaali kuwadde. Tuli ffenna tugenda ngala kale waliwo kabadde nebedde wagulu kamalamu kamuno fwe tuba twakulabye dda biga bintu bino babikoze batya okwanika biki bikake kikiba kijja kwetagisa ekiseera tujja kubawasa muni ezo muziyite yolaba nga tekola yomu gireke oteekemu eneekola. Tuli ffenna bino ebintu by'obulokozi naffe tukolako kitundu nga balindaazi, naye Katonda yakola ekitundu ekiki ekirala. Nolwekyo togamba samuneno sigisobola kati ate n'okukiyitana nayo, naye ate waliwo negyosobola okubuulira, naye ng'engeri gye bansengeseemu ekyawandiikibwa ekisooka ekyokubiri ekyokusatu nga bw'olaba ekyokusatu kyekyandibadde kisookera ddala atogamba singa bibadde byange naye kamale gagenda n'ebyo bwe bw'olabanga ekyokusatu kyekyandibadde kisooka oli waddembe kubanga obuulirira mu ntegeera yo mu buntu bwo mu magezi go, ate Katonda n'akola ekitundu ekiki ekirala. Edda batondekanga obuulizi nga batuwa Samuli ensooka bweteka okuba Katonda yaani. Ate omulembe ne gukyuka ne batuwayo Samuli endala era ezasookanga. Katonda bulungi, ensimbi ani avunaanyizibwa bitya netubuulira ebyo, naye nga naawe owulirawo kikibaletandise nakiri nakyo naye bwe twagenda twegera okutegeera ebyokubuulira bino kati bubuulizi buli omu yeekolera byanatandika nasi nabyo, naye ate tugenda kubawo kubanga kaseera ak'okwetegekera ebibyo kaba kawanvu kayinza okutwala emyezi 6 onoowulira effective summaries nga zizo kiyinza okutwala emyezi 6 kikwetagisa okugenda mu survey olw'ebitundu byogenda okubuuliramu levels z'abantu ntegeera yaabwe dominant religions otegeera singa badde basiraamu nga basingako obungi ate basinga badde bakirisitu ogenze Masaka kakati era bigenda bikola bitya bigenda bikyukakyukamu singa okozesa venga masabo mangiko mu area gyogenda okubuuliramu ebifaanagana bwe bitya obanga ku kyalo kwasigalaako basajja bakulu bagendako okubuulira sayidi eri bayitayo kikoko kyangiraawo kiwenda nomundaawo ise balittano ingira mundaawo ogenda okwetula ku kyalo nga the majority bali above 60 years. Abavubuka bonna baavaayo dda, waliwo bwalo yaluliranye Kampala buno n'abavubuka bonna ne bayiika luddamu mu kibuga n'amasegeddeko okukya bagenda kugwayo. Kati wagenda okuwulira ku ssaawa 11 obuulya bazeeyi buli obutuuka bazeeyi abaana baluwa abavubuka bano bagenda ate kati oyo abeera bwayise ate oyo agenda gindi ate oyo akatika ate oyo avuga loole yakuno
kati yogera kuwulya bantu bazeeyi ogenda okukakana ati gye waleese kankana nga tekola ki nga tekolawo olanga yakuteekamu byasuubi byakibyo katonda awonya katonda janjaba katonda gabiri ebyokusooka obanyenya nobazino nobanyenya nobazino nobanyenya nobazino kati muzeeyi agenda okulamusa kati bannange bebale obwedda mulaba nga wafaanana nnyo muzzukulu wange owekindi oba nayogera nga ndaba muzzukulu wange enyini ali emuwalamu omwana oyo yansomera yagenda tansiibule nakunsiibula kati okotegeera nti obwedda yatunulira muzzukulu we bino bwedda byokankanya takola atya taliiwo so kati okwekakasa kukyowulira kigambo kikyonna kigambo kikulu ddala kigambo kikulu ddala ebisinga obungi tubyogedde naye ekisembayo ku nsonga eyo okubanga kirokola amaanyi galigenda butaddeko wali naye nga kikola kitya nga kirokola mu kanisa muno mbaddemu nnyo okwemulugunya nti ababuulizi tebabuulira bwakakulokola wali mukiwuddeko bana tuggwamu nnyo bakakulokola tuggwamu nnyo bakakulokola era olumu twafunamuko okuweevu nga yo ya righteousness by faith ngezo samoni ababuulira biseera ebyo nga zibabuulira biseera ebyo omusajja alina ekigambo mukama mwadde obubaka abuulira obutuukirivu olokola kutya olwokukkiriza naye osobola okuwula okukkiriza okuva ku musingi gwaffe ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu paka emisingi gyonna 28 era osobola okuwuliramu obutuukirivu olokola kutya olwokukkiriza mukiraba kubanga kyonna kyekigambo kya Katonda era mu buli kintu kyetubuulya kisobola okubaamu kirimu obulokozi okuzuukira kulimu obulokozi kiki kitukabye nnyo ku nsi si kufa kakati bwobuulira okuzuukira oba tobuulira bya bulokozi yes okudda kwa yesu kristo kulimu obulokozi yes ate kimukolyawo kiki si kutujja mu nsi eno ey'ekibi enyo n'amaanyi christian behaviors zirimu obulokozi exactly kubanga ate ekireetera omuntu okuvunda empisa n'ebifaanagano bityo si bukafiiri n'ebirala kati oba obuulira you make sure nti omuntu newakulya samoni emo ekyemotoka nemuba wali avaawo kubanga fe tugamba nti buli samoni ina gy'obuulira leka abantu nga batudde mu ggulu noona anaafiira mu buliri n'oyo awuliddeko okwolwo nga ate babadde alinnyonnyonya agende kubalabu nga te gyagenda teriiyo wanaawulirira mubaka ekyo kibe nga kikoloze kirya tekimumaze egeregesa abakalo naye tobulamu gali kagira nga tembeetankola kagira nga twala ninayo wegenda okubalobera batwala kati mbakuŋŋaanya mbateekateeka mbasika ezo tezikyakola omusajja akyataddewo rekodi ekyalemeddewo leero 1 Samuel 3000 yali aliwe Peter 1 Samuel 3000 souls baptized nakati ekyalemeddewo rekodi abalala kweliwona babulidde ne babatiza emitwalo naye nga abezinzeeko wiiki 3 wiiki 4 kati Peetero abakumala wiiki emu abakumala wiiki emu kale ate olwo olubatiza olwo bajja tebeeteeseteese bwamala okubatiza 3 ate buli omu naddayo n'aleeta munne n'abba Samoni ey'okumeka ey'okubiri ababatiza 9 kale ate nabo ne baddayo buli omu n'ategeezaani munne bwebakomawo Samoni ey'okusatu abatiza 2,200
toba bwe kituuti Samoniyo nga terokodde baki terokodde bantu awo no kikuzaayo mweri okuba Christ Center ekikuzaayo okubanga erina power ate nawe nekikuzaayo okubanga okuwulira mu muntu Katonda kwakozesa omwoyo omutukuvu nga yakola so si buntu ogwe nga gwe sembyona naye nga mwoyo yakoze atya yakwogeza kati ate nekikuzaayo okubanga wekakasa nga n'obuvumu oli muki oli buvumu n'obuvumu kuyisa wakati ekigambo ekyati kyamuzima ate n'oleka Katonda akola atya akole ebyo nno ne ku kituuti yaffe ekya bulijjo bwe biteeka okuba omanya abantu batuzannyiddeko bannange nga tetulina ekyakola yali mu puroguramu nga tetulina ekyakola bwebadde nzija kale nasabye Mukama eno netwana n'ekyokubuulira kyendeete omanyiize mbuulira bulijjo mu kanisa zaffe ezewaffe zemmanyidde kati ngaomanya neziri zafa dda ziri zafa dda mbuulira muziri zemmanyidde naye kati batuuse wano siwalina omusumba ntuulo musumba ntuulo oyo bwabeerawo seka okwegalidde musumba ntuulo tonkwata makisi kakati oli mukutta kibi abantu bazze bayagala oli okola bwokola otya kati obatta tolina kitunda kyobawa kakati naye bwetuuse ate nezijjukira neŋamba oliyo abakyala bakiru Samoni yange negikyusamu nyambe kukyala naye ate ngenda okutuuka wano ate bwe babadde boogera wano nga baaniriza abagenyi neŋamba nedda abagenyi bano beetaaga okubuulira kale agenza okuwunzika teyeze kubuulira bagenyi agenza okuwunzika ng'abuulira baki bagenyi abakyala tababuulidde basunyeko katono bali abakanisa bona tababuulidde bano bamusumba ntuulo bonna tebalimu ne bano bamusumba lwobawo beetaaga okubuulira banna wetondera bwerere ate bannangatusaba nate omusumba lwobawo akale yemisajja mutendeke nedda ekimutuuzizaawo naye kufuna kiki kigambo fe batubuulira ki bannange twetaaga essaala twetaaga n'essabu abatera okutuyamba okutubuulirabuuliraku netugamba Mukama yebazibwe batera kuba abaana abato kunakulwa abaana era njagala okubeerawo kubakakaanako kaba n'obuvu kasita bakawasamwa nekayibirawo nekalabanga maama wa wali ne taata wa wali kagaganga timazi gakakaakabatunangemu amata wa bitundu bya 10 muleese n'ebikolimo kyetuba tetusoma nnyo bulungi kubanga taata baffe mwe temuwa bitundu bya 10 kati ffe tetulina n'amagezi gasoma bwe bitugambye bulijjo kati oba obuulira puliisi yangu ebyo byonna byonna bitegese ne mu kanisa eza bulijjo abantu bagende nga balidde ekigambo ekyobulamu tegerekese tulija baagala ebirala sijja kwebagamba wano ensonga nti nabyogedde dda naye ebyo binaaba muteekateeka okukulira okwo byobuyiga ebigenda okubaweebwa kababeere bulamu mu bantu b'obuwulira beera mulamu mu bantu b'obuwulira kigambe ntya beera omu ku bo mu ntegeero
katugambe kale ekibuga kyo kyanjawuloko naye singa ogenze waffe gye banzaala entwetwe noleeta ebintu ebikwatagana n'ennyanja abantu bana babeera ku lukoto lw'ekyaggweno nabana bali ku saidi y'entebe nabana abesese Muvuma kale naabo abali awo musaidi awo kyaggwe Njeru abo abantu ebyennyanja bakola batya babimanyi ono bwedda gamba enkola gyakola ebaddeegamba nti nsaleko nange nensalawo obubonero bwo bwakibuulizi okay wadde gamba kwongeramu oba osindise munyamusubi kakati singa wadde obulire waffe eri naye nga byokulabirako oyo bya nyanja byakunyanja nolimi lwokozesa lweri embiru bakozesa eryama mu nyanja kati eri ewaffe bakutunulira buki bana mutunuulizi bakutunuulira bana ono omukazi tatenda mazzi kubanga omuntu azaalibwa n'awugula ewaffe eri bukadde ekibuli bukulya ngaebikolagana ku nnyanja tabikola atya okusanga ekidiba ekiva wano nga kituuka wadagala banangalaba ennyanja y'amazzi kugamba wano ne waliyeyo gyalitaki ennyanja kati kulabirako ebyamaato ebyokuvuba ebyemyalo ebyabiki n'oli ng'oleeta olwo ojja kubeera mu bwere naye ate mubeera mu bitundu bino ebyekibuga nga congregation yeine abavubuka bangi ng'ate ebyokulabirako byonna bya kisajja kikulu biseera bya mini obotewano kale nebakola batya abannange nga wano otwala ebiseera bya mini ng'enseera yo nayo nejjudde ebikuubo kati nekigambo kikuubo takikola atya tekimanyi akimanyi eri kukomera omukasekase tabikola atya nayinamu ekinusu kyange ekyettaano nga n'ekinusu ekyettaano nakikola atya tekimanyi tiyakirabaho kati ebyokulabirako obyo biteeka okuba ebigambo byo byokozesa biteeka okuba nga biri live mu bantu baluwa mu bantu abo kale ate mukadde ekibuli kwatandika okutubuulira ebyerweru yagenda ennyo kitadde katabira yatandika okutwala ku sairandi juzi kutwate naye nga abantu bitegere ku sairandi ki omuluka ogwo guli ludda wa ate nga newoneka bula tulinawo sairandi eri wali gyendi kireka wali tulinawo sairandi teriyokosofe kati wera wegendereza ayinza okulowooza bona basajja bakosoba bali bekalakasa juzi ku radio bamanya ku tv twabalabanga bwekalakasa naye babakola bubi badde babakompasetize babakola bubi kero oluwozi bwolwo balukoleeza bw'oba okireeta oyina okiteeka mu bigambo akitegeere nga obudde bukyawula butya n'obudde bukyali nafunako omukisa olumu nefuna programu etwala mu nsi z'ebweru netugenda mu faira olaba tikwataza okutegeera Thailand nsi y'abantu ab'ekika kino naye ebimu ku bintu ebyakalubiriza Thailand yemmere gye bakola batya gye balya nga bane waffe Buganda oyinza okumala wiiki namba nga tolaba eyo mmere entuufu yakulya kubanga n'entuufu gye waniridde batabulamu bino nebino okutuusa Mukama yampa omukisa nensisinkana amaka ag'omusebenzi nga ndi mukadde wa kkanisa
abantu ugenda wagabagana amina mumanya wakoze otya obalina kati bataddemu eddobo bawambire olaba obawambire nga otandika kuyingiza mu byokola otya byeyagala. Katonda yali mulungi nnyo mu kigambo kye okugamba nti bino byemunaalyanga. Natuwa standard men nga buli gyogenda yonna tekweraliikiriza. So kati tuukana n'abantu abo oba basuubuzi funa engeri oba bannakibuga funa engeri oba bavubuka funa engeri tuli fenna oba bakulu era funa engeri ojja kubasanga nga bantu banjawulo. Siina nkuumira biseera naye njagala kulowooza nti mukateekateeka kwaffe okubulya enjiri ebimu ku ebyo ebisookerwako byetulina okuba nga tumanyi singa abatandika naye ngeri ababadde mu buweereza bulowa abadde mu buweereza buno n'olw'ensonga eyo mubitwale nga ekkulu ate era n'ekigambo kya Katonda gezeeko okukiyiga nga mukadde kyemujja okukola abali mu divisions ez'enjawulo mujja kufuna senta mutegeke mutule ku mmeezi round table samoni muziyitemu si ya competition nti buli yasinza okuwulira buli amanye ennyo okunyonyola ebyawandiikibwa ate nenake nalobye mutule waki mutule wamu okujjako nga omu nga alina ebizibu ebirala oba nga tabeerabeerawo naye mutule wamu musobole okugira obulungi. Sawa Mukama abawa omukisa. Waliwo alina ekibuuzo kibibiri batugenda mu session eyokubiri n'omusumba Sali eya sermon types n'ebirala nga twabiteeseteese. Bino tujja kubibawo obujjuvu bwenga byesomera nenotisi zammwe ze mwali mufunyeeko baliwo abali babaddeko mu seminazi ebyokuwulira bali babaddeko ozijjayo n'osomamu ate n'ebirala Katonda ajja kulukuwa naawe. Waliwo alina ekibuuzo kimu bibiri bisatu otyo abalina ebibuuzo muyimirire malabe abalina ebibuuzo muyimirire omu babiri emu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga musanvu ze namba zezembawadde otyo mutuule abuuza gwenziramu abuuza ekyo kyokutobuuza nnya bubuuza abuuza kituufu kubanga akwaya zaffe nizo zatuba mu ngalo nezifuuka self style si ntono nnyo embuulizi z'enjiri newankubadde nga zeeteekako ekigambo tuli mu buweereza naye zisinga teziri controlled by their church boards. Ekyo kikyamu kituba twagamba edda era tukyakigamba ne leero kwaya zonna ziteekwa okuba nga ziri wansi w'obukulembeze bwa church board so si kuba church based byanjawulo kati zisinga ziri church based tulikumbe olina okufuna ziri church related. Akagambo kangereza katera kuba kawoberevu nnyo naye ekyo tukibanyisa kwaya eziri mu bukulembeze bwa church board zitambulira mu programs eza church board. Kati hauka church board nga terina singing groups zerinako control
naye maama katuddeyo mu church bodies zaffe tukole programu y'ebyo. Manyi nga bwe kitasobose abantu 205 beetendekamu okuyimba. Waliwo engeri za efforts mu kuyimba nga muserekitinga ennyimba ne muziwandiika mu booklets ne muziwa abantu bo bennyini buli lwe bagenda okujja mutandika ne bayimba. Abantu baagala nnyo okuyimba. Osobola okubawa booklets ezo nga bannange nga tutandika olukuŋŋaana lwaffe luno tugenda kuyimba luyimba tugenda kuyimba ennyimba 2 n'abagundi oli n'abayimbisa kiraba n'abayimbisa basobola okuyimba era ne baddayo nga basanyufu kubanga bayimba ekigambo kya Mukama. Kyetaaga kuserekitinga ennyimba ezo naye era wansi ne kwaya zetulina zandibadde zirotatinga zikyalako eno moloba tulina kwaya zinyingi. Tulina ministry choirs zezo ziri Adventist men, Adventist women, Adventist children, youth choirs ezo tuzirina mu buweereza. Then church choirs, then singing groups ate ne tubaayo ne ba single artists. Kyetaaga district okutuula nekola programu eyawaki eyawamu. Namba 2 webale nnyo musumba ekibuuzo ekyange simanyi namudemukaawo naye obudde saaboni ezaafu ezabulijjo ez'okukituutu waliwo standard time list egase etulowooza ezeeno tetugenda zitwala kutukutuula naye ekiri acceptable kyalibaddemu Okay, abuuzizza budde. Ekiseera kyobalanga obuuli ati kitera nnyo okusinziira ku mubuulizi n'abantu bokola otya obuulira. Naye nno mu preaching singa obadde ku kituuti wano bwe ziwera eddakiika 4 oba oddamu by'omaze naye ng'obiddamu nga tomanyi biba byakoze bitya, biba byakuweddeko dda naye kati nga obiddamu kambongerako ne kino naye nga okimaze naye mu public bweba 1 hour era bw'otegendereza oddamu by'omaze oba ebyenkya oyinza okwesanga nga byonna obuulira mu nnaku 3 byonna obikoze otya obibuulidde. So kyandibadde advisable obutagenda beyond an hour singa obulidde wange mu public evangelism. Naye kiba kirungi nnyo bwe zibeera 40 minutes kubanga omuntu takonsentratinga musukka nnyo dakiika ezo. Abaana bato 15 minutes bwe ziggwako concentration ekola etya ebula, naye abantu abakulu 30 to 40. Okay, namba 3. Okay, abiri tebawulidde naye abadde agamba nti singa ekkanisa emu terina babuulizi bamala ate endala ng'erina bangi neyinza okwewola kwe bali. Ekyo kasa kiri wammwe, ekibeere wammwe mu lukiiko lwammwe mukola ekikola kitya ekisoboka. Ate muyinza n'okusaka singa oyo okuyimpotinga waali yoga nti kati nga mu ofiisi ya Mpande akulembera ebyokubuulira bino by the way yabatumidde yatutumye banna tuli mu kitongole ekya Pastor Mpande. Kati Pastor Mpande okuyita mu musumba oli wa kanisa yawo kuyita mu Pastor Lubowa mugandi mutwalayo ababuulizi 4
Gampanda akolani ngaweereza kitegedde ekyo namba 4 kisooka togenda kuwulira abooluganda. Okay. Abuuziza n'agamba nti koole eno ng'alabyeko abagikolanga ewaamu abantu ebbeetu okujja kisolobotto kinkukumpuku watiwa olaba n'oswala nnyo naye nga takyogeredde ddabwatnaye oyinza okujjanga nekoode nojja empola ekiro nojja empola naaba tuzibiridde bwe tutika olutambula okola otya katuyimirire bannange kati awulira nga tambula ojje nefuna ti abadde abuuza nti kituufu tukole ekyo naye ataleseko ekirala kibone kigamba nti common grounds nti waliwo abawulira nga bali comfortable musamuni ebuulirwa nga ate yabuulira awulira tali comfortable okukomaawo bayandyagadde n'agendako walako n'anyigamu n'ayasaamuko agandi butabyogerere naye n'agamba nti ezekanisa Babiloni musinza nsolo kyowadogamba ekyo. Okay, kakati kiri ekya kool zirimu ebingi zirina simanyi obagogere kyebandoli zirina types nyingimu methodology engeri gyokolamu kool kusinzira ku gwe n'abantu nesamuni gyokoze otya naye kool fe abakozi baazo tugamba nti ogitandikirawo olutandika okubuulira notandika kiki kool mulaba ababuulizi bano bapasita Kajoba public preachers bannange nsanyusa okulaba bannange kale kambawuubireko namwe mumpuubireko bannange mumpuubireko mwongereko kasimayi nsanyusa okulaba bannange bukoze bulungi bunisanyusa okulaba omanyi wano jjajjange bamuzaala kati kola akoze atya era bwe bagamba nti ngenda kubuulira ku kyalo kyerukungiridde nsanyuka nnyo kubanga edda ennyo ku kyalo kino lukungiridde twajjangako ne tulyaga amapeera era wano waliwo abantu benda bwe twalyaga nabo amapeera ojjukira omulezi gwayitanga kakati olukolo yakoze atya ekitandisa etya waliko omukono mwenya olaba kati lukola agitandisa buli watuuka waliwo bagamba nti tukole bwe tuti waliwo bagamba nti kino kyekituufu ne bawandika emiki emikono nabaga muyingirire emiko ne bayimirira kale kati banabo musembereko ne basemberako kati lukolegera luddawa maaso
naye ng'atandika kutandisa atuga nti omuntu tandika okumunyeenya abe nga wabadde atudde takwatirawo nga takwatirawo abeere ng'akolaki ng'anyeenya kimufuukire kyangu okuyibirira fuukire kyangu okujja kakati kola ezisooka tugamba salawo olwaleero salawo namakwadde nga ateddedde obulokozi osa buli gy'okuwulidde mu nsonga naye muyigirize okusembera twala okwewaayo eri Mukama Katonda twala olwaleero okwegerera ki twagala tuddeyo eka nga tukkiriza ng'abaana twagala era okuddayo nga tunasibuka ekiro tumwebaze olwaliwo natyagadde okulaba abanaawayo okusaba nga muzeeyo eka oli begenda mu buliri katosabe ddiiro kebeera entagiggwa naye okwogera ne Katonda okiraba abawulira bwe batyo mwanekeko mikono gyammwe ye lwaki temweyimirira batekezebwa mu maaso gaffe netwewooga Mukama amaliridde okwogera n'omuntu afaanagana ku bantu Mukama amaliridde okuwolesa ekitiibwa kye Mukama amaliridde okuyigiriza Bayibuli kubanga yagamba nti omwoyo anaatuyigirizanga anaatulungamyanga amazima gonna anaatulanga ku byeyo atuleetera olwaleero ebirotolooto ebidebedde kutawaanya nekweraliikira n'okutya kwonna biveewo wayigizera obirinde Mukama Katonda naye tesiteesa okubasabira bwesisimuka byekiro namwe munaasaba mukiraba kakati olwo otandise naye mulayo ekiseera lameka genda okutuuka wiiki emu gimalaku ng'abantu tebakyate olwa musumbalidde akawo musumba kankubuuzeeko musumba kanjiribwetiki bakunobukuba n'abatesi banzebiriza lunaku abalala tubayitirira eri kwekumbye mukalisa kutuka okubakuba Mukama yantubye gyuli Mukama yantubye gyuli nze bwenakulaba bwenti amaaso g'omuze ate okubasiga tuteka kukulawo tolina mwani ajali noire anti taliiwo nga tolina baana lwaki tubaleeta ekyo ojja kuleeta mala okubasabiramu olaba ntuuse abaana baleete bakoleki basabire kati kuwatandika dde ogenda owaawanyi zikitegeeza nti bajja kubatizibwa eriyo Katonda byekolanga baagala Katonda nesanyu bingi nnyo naye nga n'obuude tebajja kolaki kubatizibwa naye ate waliwo abalala nabagamba nti abasibiside be batuufu nze namwe baa kukyuka nze basibiside kati eriyo omulala waliyo atabisanyukayo naye nga bwogamba baagala okubatizibwa nga yakola nga yajja Katonda eri yakola bintu so sebo okwololeyo erimu ebirungo biki yakigambi kukyalo olaga nti ng'olina ebirungo naye tegeera kino nti wagenze kunona abantu mu public evangelism tutwala kigambo tuddala baki n'abantu namba abadde wakawaayira akalala kali enjiri eyo nnungi naye tekola nnyo enjiri eyo ey'okwasayasa tekola kubanga bw'ogibulya tebagitegeera Mukristo ono yasinja Katonda ddala yeewuunya bwewuunya nga bw'omuga nti osinza ki so kimanyi ndi mutuufu kulakwata ekifiiringa naye it is that ye yeewuunyiza ddala okukugamba nti asinza ki musolo nga neewa ayinayo embwa ayinayo ente ayinayo embuzi ze nga n'okubisiza tabikola atya tabisiza naye bwali batizibwa ebimu ku bimunyweza mu kanisa kwe kutegeera ebintu byasingako ne ku sabiiti nebisingako ne ku kubatiza kw'okunyiika nebisingako ne ku kudda kwa Yesu birimu n'olutalo oluki olunene olutalo olunene lugendera ddala ne lusukka ne ku ndaba eya bulijjo zonna ddiini gonna makubo bannange ye nga twawona kinene naye enjiri eyo tekola
newankwadde nga etunyomera yakubye bomu yabakubye bomu naye mu lutalo bulijjo bomu zikuba bizimbe zigenda zikuba ebizimbe kati bakubye ebizimbe 8 nemufamu abantu 15 lwakiro ebizimbe babinene naye ate abalo abafa nebabeera baki batono right baita obanga neripooti ebaituba egambye nga bafudde nga 5 naye bifa abaliko mu lutalo bomu efubutula fubutuzi busolo buli mukasaka naye kasobola okusigalamu akakoze kati kyolaba nti basimaza ndaaki nebakola batya so kakati buli waleeta bomu abantu oddamu andaaki nebagamba nti basebesire bwe bati bulijjo bakola batya bwebogera era ne bwene bazze okutuvuma bazze kutulagira nti ffe tusinza nsolo kangategezeyo n'ekirala ekisigako obubi kibi nnyo okwogera ebintu omuntu byamanyi nti byogenda okwogera oba toderevalinga message musabalisidaayaze ti bagenda kutulagira anti bagenda kuwulya sabbiiti ate babuulire okubatiza kwokunyeka ate batugambye tusinzaki tusinza nsolo kibi nnyo okubanga omuntu yakutegedde byogenda okwogera kale mutegeeze ebyokubatiza naye ng'obyogedde mu njogera eyaki obyogedde mu njogera ey'enjawulo obyogedde mu njogera ey'enjawulo leero kuno oleetayo ku Filipo mugambe ti Filipo yasanga ekizibu Katonda n'amugamba nti genda oteege convoy ya minisita wa Amerika ng'addayo ku kisaawe Entebbe. Omusajja ono nga talina bukuumi, nga si mutendeke mu magi, nga talina motoka za bimyanso, n'agenda mu kifo eky'Ennamasuba ateege konvoyi ya minisita wa Amerika eri azze ku nsonga ze za Uganda ne Amerika mu nsonga z'ebweru. Ng'emmotoka zivuga erina ebitaala lidika ng'ekulembeddemu n'endala nga nazo bwe zijja awo wonna sekiruti amazadde okwaza nga tewali ki kamera zaabwe nga zonna zonna bamaze okugirongoosa. Filipo n'alyoka yeekiikamu mu konvoyi n'ayimiriza ggaali. Omukimanyi ebiro lyali bukungu wa kabaka wa Ethiopia eyali omusajja nga ye okusinza kwe asinziza mu nsi za bweru buli wiiki. Eggaali zimutwala ku mbaga ez'Abayudaaya agende mu Yerusaalemu okusinza ng'avudde mu Ethiopia. Konvoyi ennene erina security abalwanyi ab'ekika ekyabayita amawanga aganjawulo bamala mu wiikisi 2 mu kkubo. Filipo asinziira mu buyinza ki mu mbeera ki okuyimiriza konvoyi eyo ng'atayimiriza ggaali ya mukulu. Naye olw'okubanga ekigambo Katonda kye yatuwa Filipo kyali kikulu nnyo okusinga ebyali birowoozebwa abaana b'abantu mu kiseera ekyo, Katonda yakyusa n'amanyamanya amaanyi gonna g'ekiseera ekyo konvoyi n'agipenetratinga eggaali ya bwanakubwa n'ekola etya neyimirira. N'amubuuza nti byose mubitegeera? Naye olwo mbuulira kubatiza, mbuulira kubatiza toleeta kibadde basuubira. Tunuulire kireete mu mulembe guluwa kubanga buno oyogera ku ggaali eri ey'embalaasi nga bantu bagitegeera.
mukungu wa kabaka akandaki wa Ethiopia abantu betutegeera simashimayiko ku byafaayo bya Ethiopia. Ethiopia yali mu ggwanga lyali ery'amaanyi ennyo. By the way, mukimanyi nti lero natwali wansi w'obwakabaka bwa Ethiopia. Ensonga y'obwakabaka bwaffe bwonna bulina enno n'obwakabaka bwa Ethiopia. Mubadde mukimanyi ekyo. Abalangira bagenda nga beesenda banoonya amatwale Rotterdam paka Burundi paka Karagwe paka wa. Simanyimayiko ku byafaayo bemwawo abantu bajagala ne mu katono bwe bali. Naye abakubi bebakyewuunya okulaba balagidde eggali okuyimirira nga batuusa wali amazzi namugamba nti nawo amazzi kiki ekinjobera okubatizibwa. Abakungu babatizibwa gwani ate abatizibwa lwaleero. Katonda amenyamenya amaanyi gonna n'akyusa systems n'akyankalanya embeera. Naawe abatalina amaanyi bagulira abalina amaanyi, abatalina bukuumi n'abateekako obukuumi babatizibwe. Oyinza otya okuva wano nga tobatizibwa? Oli mutima gutandikukona ne bagamba Peetero n'abasajja mu Luganda tukoze tutya? N'abagamba nti tukole mutya bannaye? Mukiraba? So tulina messages nyingi ezitakosa bantu, naye ate nga bwetuzoogera tuba twogedde nga bannanyini buke buyinza kubanga Kristo yatuwadde ekigambo okwogera gye bali. Okusinga lwojjayo empapula z'amawulire bakakase, n'ojjayo kiwugu kiki, n'ogira butyatya, waliwo akatambike nalaba, waliwo nakali buki, waliwo akatambudetambudde namukalaba eyo, njakabaweerezaako n'ebirala ebyo garbage. Abantu bawa ekigambo dakiika ziba natono nnyo nga bakoze bati nga babadde beesigamye ku ntebe nga batereddemu bati ogenda okugira nga batudde bati ogenda okugira nga bogira boti nabo bakwekwakira bati bodde eno nabadde bodde eno nabadde omanya nti obakola otya obalina kati ate tomala biseera olowolowanga bayagala neno gamba kwaye gyerimbe olwo obikoze otya obyonoonye awo wegiri ogamba lwaki tobwayo kalagano lwaki todyeri Yesu kasuka akasaale nti mukiseera ekiki ekituufu tolinda kigweyo fumitamukira no befumulyo ez'olubuto. Amina. Yabadde nababeko oyo nga 5 balemula 2 mbadde nderabidde nti zira mu kibuuzo. Yesu Okay. Answer yange erimu ekibuuzo obitegedde ekyokola okitegedde oba okitegedde Mukama waffe bazibu naye abalala tebakulumya mutwe. Bannange ffe singa tebakyatubuulira kubanga nyiza okugamba nti yatebadde atandise bwati yatebadde akoze bwati naye ate kigenge ekikugaana okulokolebwa obanga opimampima nga nti yandikoze bwati bino si bwe bayigiriza bannange.
naye Katonda mwebaza bwe ntula wali sibiddamu okwata akazinda ako nzikiriza nti kati Katonda akozesa kati nze ebyange nze bayigiriza mu principle naye bwe ntuula mu ntebe eyo nga mpuliriza kigambo olwo mba mulala kati omwoyo bamanyi nti akonekitiize nani naawe kati nze sifaayo sigamba era njala okulokola obulamu bwammwe nga muziriyo makanisa tozanyiranga kubuulizi nga liddawo abakonekitedi na Katonda. Kati bino ebyaffe bitusomye wano bituufu naye tebikuyinula kusuba obubaka mukategedda unjogera akalasinga gunde waliyo ono musumba sali yatuikiza kinu akalasinga waliyo langa ojja kubona ekiki ekizibu si ku kanisa naye kutandikira ku ggwe mukategedda nebiri ebibaddewo sebo byoleese bibaddewo mu bantu bibaddewo era bijja kweyongera okolaki bijja kweyongera okuba waliwo akuŋŋaanya naga nti twendibulira ekyokubatiza lwendifuumuula enfuufu ate nekikukolera endikukakana sebo nga ebyennyanja byobaza nga biryoteyo dda nange mbalabyeko ate nebayo n'omulala nagamba nti every 2 days tujja kuba tubatiza awo nabo mbalabyeko ate nebayo n'abalala ye nagamba nange olwaliro waliwo kubatiza amazzi gagali era nakola ati era nabatiza nze nange ekyabaako linajja nankumbi obona yaliwo oba yali musaasiza nti omusumba ono twawereza naye najja nankumbi nepasta musaasizi naye kanisa yayina byetagalatagalamu bingi neteekateeka okuyigiriza okukomyawo abooluganda mu nsinza entuufu samuni yange ekyagijjukira yali yakuyomba nayomba byomu nayomba kigambo ekisooka nepaka ku kisembayo bamumamu bukopikopi nekibyonna byonna zindalo tokakwatako katugizeko tuta mulyango guno tokola kiki tobuuliza wali mulyango nolemeraawo walimu ebintu ebityo bikopikopi bingi linabanga omwana obuugi mukanisa tabuka obuugi mubimanyi ebifaanange nayombera edakiika ezawe ezasooka mu ssaawa bwe namala okuyomba netuyimba oluyimba olusembayo naye nga mputa omuzindalo okusaba essaala ensembayo neŋŋamba abagenyi baffe babaliriza nga mbalamu ngate bangi over 30 abagenyi baffe kanisa egenda mu ggulu era sande yombi esinga tebadde kanisa ya Katonda naye bino byonna byembuulya bimuwulira ng'okuyumba oluyombo badde ntereeza abaana ba Katonda ffe tugenda mu ggulu tulina okwejjako kazambi n'ebirala byonna tugenda eggulu katusaanira naye olwokubanga yegenda mu ggulu ffe tugenda ffenna Batonda batugenda nimu abagenyi abadde muffe twanjagadde tugende namu kuba baawagamba nti nange ngenda namu nga sinasaba vaayo kyankono mu maaso kusabira era nga oyala n'okubatizibwa nevaayo abantu 19 nawe tineesiga okubatizibwa kwabwe nga sina nakinabagamba nayomba buki alikuwa nibaddeko okugira nakola bukozikoolo eyabagenda muggulu abantu nebakola batya ebajja kati simanyi bajja bamanyi nti babatiza bwe bati
gye bali basinza kubanga ekyabatano okujja mu kanisa kyali kirala sinze tekibagamba lefena n'olwekyo kolozi za bika bingi tetusala nakwekanula muzimu ezimu tuyinza okwekanula naye naye tezeetaaga nakola butya tezeetaaga nakwekanula namba mukaaga kakati tusobola okuyiga ebibiina naye ebitusanwa omwana omuto tabatujjawo okuya mubuku yinza okubaka okumbeerwa basamu nga tekwata obakaleka zisobola tiwa abaana bato kamugu nnyo oba sente mu baana mubamu abajja kujja kunakutuuza ngaekibuzo kya muwogo ebinga mukola ntya naye ate baana bano kumukolera ekyo. Okay, nga Samuli ki wandipaddeyo nze nenjibuulira kati ey'ensolo Samuli y'ensolo gamujagala nnyo abo baseminisi b'eddala abalaliko bukuusa okay Samuli y'ensolo oyinza okugibuulira mu baana ekyokuddamu ye baana bange abato mukama waffe yeebazibwe Katonda waffe abaagala nnyo lwaki abaagala kubanga ye Katonda eyatutonda ye yatonda taata n'atonda naani ne maama ate n'emmere gye batuwa era nayo yagikola atya yagitonda ate amazzi ge tunywa baliwo abanywa amazzi baliwo abanaaba amazzi baliwo abakozesa amazzi ago nago Mukama yagalaki yagatonda era yatonda emigga n'atonda ennyanja n'atonda agayanja aganene ago gonna Mukama yagakolaki yagatonda era n'ennyanja zimuwulira tetwasomako olugero lugamba nti Yesu n'awokola ennyanja n'ekola etya neeteeka nefanaganago bye bityo kaakano naye waliwo kawenkene mumumanyi rebo mukitegeera oli yajeema malayika nga yamutonda naye n'akola atya najeema kozi malayika yajeema bamuyita batya Satani Lucifer oyo n'akola atya najeema neyeefuula najja ewa Adamu mu Adeni nga yeefudde obusota Katonda yali yanabula Adamu n'agamba bannange temusinza ensolo temusinza omuti temusinza ekintu kyonna temusinza obusota naye bwe yajja nga yeefudde kati ate natandika okwogera obusota Bayibuli kivuga nti gwali mukalaba ne gugamba omukazi nti wamba bye yabagamba temubiwuliriza okuva mu kiseera ekyo n'okutuusa olwaleero abantu bagwa mu biti bibiri abamu bawuliriza Katonda ate abalala bawuliriza obusota ne mumwe mulimu abajemera bazee baabwe eyo yentandikwayo okujemera ani Katonda kati waliwo abaakula nga baava kutoka bajemedde Katonda era Bayibuli eboogerako nti basinza nsolo basinza ogusota mwana wange kati ogusota guno gweyongera guyinza okudda mu muti nekwogera guyinza okudda mu kikonkome negwogera guyinza okudda mu mpologoma negwogera guyinza okudda mu bantu abalala nebwefuula Katonda negwogera guyinza okudda mu kintu negwogera era ogusota guno negwogera era kati Bayibuli egamba nti abasinza Katonda bokka babasinza Katonda omulamu naye abasinza gusota naye nga tebagusinziza mu foomuzi ezaki ez'enjawulo simanyi mbuuliro
Buli abaana baki n'ensolo gikoze etya abamu gye bava waliwo n'amasabu weewuunye abaana bamu bali mubibusagize nga n'amayembe gye galiika babikola batya babimanyi. Emphasis teri ku nsolo, emphasis eri ku kusinza Katonda muki n'ebirala teriyo sago ng'abato tebasobola kugibuulira kati gipanze kupanzibwa naye bwe bawatudde kubuuliranga n'omwoyo akulungame maama omwoyo ali mugwe tasobola kukuwa birungo byakubuulira baana bato. Naye ekibuzo kyo kiriko ekigamba nti ate babeera mixed up abakulu n'abaki abakulu n'abato era kikola kitya era kisoboka. Emphasis giteke ku kusinza ani Katonda. Waliwo ebisinzibwa waliwo ebiyitibwa Katonda. Pawulo byayogera kuti newakubadde waliwo ebiyitibwa Katonda naye gye tuli Katonda ali atya aliwomu. Teekawo emphasis. Naye singa njagadde ogenda ewala mu bunnabbi abantu bawe exercise okwabuka nakuli tekulema kubaawo manya onakuli tugenda kutuuka okujjako okwabuka nakuli kumaze okubaawo era ng'omuntu oli ow'okwonoona omugire ng'alimala kubikulibwa eyeeyita Katonda n'atula ne mwotukufu wa Katonda yeeyita Katonda asinzibwa. Bannange njagadde mukoleeko muwaka mulundi guno njala buli omwadde yakoleeko muwaka tunonye omuntu ono yaani ateeka okuba nga tali mu bapulezidenti kubanga bapulezidenti batudde ku ntebe political oba political leaders era babavuganya ateeka okuba nga otavuganyizibwa kubanga abantu bonna bamutunuuliranga Katonda. Tetujja kumunoonya mu bakabaka ab'ennono kubanga bakabaka ab'ennono nabo bali ow'ebunyolo tafuga musolo. Mukiraba ateeka okuba nga tali mu ba business people, business society simwali kubanga engeri ze zino zonna ziraga nga z'effective. Bwe tutunuulira nga yaliwo mu biseera bya Pawulo n'amwogerako nti era nakaakano ekyalo ky'obujeemu ekiri kikola kitya kikola ateeka okuba nga tali mu Africa kubanga then obukristaayo bwali bafuuka maka obubulizi bwekigesebwa mugezi ekimala. Nolwekyo tetuyinza kunoonyeza mu Africa, tetuyinza kunoonyeza mu America leero, North America oba South America kubanga then zino tuziyita new lands ezejja eno mu kyasa ky'ekumi mukaaga okutandika okuzifumbira. Ba Christopher Columbus, ba Vespucci Amerigo n'abalala bagendanga eyo baseera bagenda ewala ne bavumbula ensi ezo. Ateeka okuba nga tali mu China newankubadde nga China yalina obwakabaka obwedde ennyo naye obukristaayo bwali tebunnatuuka kubanga ne kaakano bwamunguuba. Naye ateeka okuba nga waali kalina influence ku mawanga gonna. Muddeeyo mu munoonyi njala mumpanjira ekyana mumpa byenaasoma mwe bennyini owandiika nti yegundi bajja kumweyogerera bennyini bennyini bajja kolaki bajja kumweyogerera ne ansa zaabwe zipime oba nga zeogerekeka oba tezirola zitya tezogerekeka. Abantu abamu mubayigirize tubanoonyesa ennyiriri mugende munoonya olunyiriri olwekigamba bwe luti mugende munyiriri olunyiriri luno leka kubeera mugezi omu banyenye abanagate bagenze dipa mu byawandiikibwa okusinga bakadde okola otya bwatolowooza pulikingeyo ibere life namba 7
Luweza. Okay. Obutuufu bwange buli tubabuulizi bannaye abayimirira ku kitundu etubuulira ekitali kito kati nze ku lwange ekizibu kyange kiki tulemwa okutaggulula oba okwawukanya wakati wa Genda maaso. babuulizi bannaye nga bwe tuyimirira ku kitundu ate okuli afa abafunye omukisa okulondebwa kugenda tunawa kati abasinga obungi tetwawula wakati wa speech ne summary ate nga obulwadde obwo busensedde nnyo kuffe ababuulizi abasinga obungi abayimirira wano kati twagala kulyantuwa engeri gye tugenda mu public twawule tutya bino byembulira ndi mu speech oba wakati mu summary eyazasa Kibuuzo. Omusajja aleetedde ekizibu kinene. Okay, speeches ziba addresses. Okwogera eri abaki? Okwogera eri abantu. Singa tukuŋŋaanye nga kika nti omukulu w'ennyumba eno ajja kutwaliriza kyakola nga yaniriza eva speech ayinza oba nga yagiteesiteese enteeketeeka eyo nga bakugamba ebulayo kiseera noteekateeka ebyokwogera oyinza n'okubiwandiika nokola address mukadde waffe omukulembeze w'olujja luno mukadde waffe ow'olunyiriri sebo mukadde waffe ow'essiga lyaffe gweyogera n'ebitibwa bya titles abasenga baffe bamaama bakojja abataka bajjajja olweyo kiki bwe baya kanisa erina that kind of protocol izo wampandiike obanga eri polokutu olwo bagikubyeko omukubi bako kyeyogera mubantu wano nga bannange nebaza omukisa ogupeereddwa obaawo nasaabadde omu bagenda okwogera naye mukadde waffe omusumba bwangambye okubaako kyenjogera ng'omukulembeze w'ekitongole kya development naye ndabanga nange akosa omukisa guno okubeebaza olw'okuzimba ekizimbe kino ate n'okubakubiriza ennyo okulaba nga eddwalo lyaffe natulizimba kati speeches zira ku baani okolaki yogera naawe ayogera samoni yo twagambye nti ekigambo ekiva ewaani ewa katonda okugenda eri abaki eri abantu mu mazima katonda ge yakola atya yakiteekaku naawe gokolaki gokkiriza ngaate oyagala abantu bano bakole batya balokolemwe natisasa kati byanjawulo mubufunza ekyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala katwebaze kitaffe tweyanzizza olw'okuyigirizibwa kuno bino tebisoboka lunaku olumu naye olwokubanga badduwo n'abazaanabo batumadda akola omulimu mukama waffe basaanyize okweteekateeka leero n'okweyongerayo okwokutegeeza ekigambo gye batumye kibe nga kirokola obulamu bwabadduwo n'abazaanawo tukyagenda maaso n'ebyokuyiga bino tuwa omukisa nga twegera okuyiga kubwa Yesu Kristo Mukama